Amawulire gano nasooka kugawakanya. Omusasi wange ow'ekyama e Bungereza awo n'angamba linda ate lukula ludda munda. Woowulirira bino ng'eyasaba visa nti musiyazi ali lubuto ettu lya mugema lya myezi 7. Omwana yaŋŋambye nti enfuumuula gye baamufuumuulamu mu kampu. Naye nga ki ekikuzunzisa okugulu otyo? Weerangirira mu basiyazi n'okwata ebipande ne bakugatta ne muwala munno n'otulaga nti ofunye asinga. Gwali olubuto olwaleero. Ye nga lukufaananyizaamu kapereru photos. Baga nti family enoonya ya tiketi kumuzza ku butaka. Sisabira muntu bubi naye bannyinaze. Nammwe akasagaza oluusi mukaseeko mu nsawo. Toyinza kukajja Dubai n'okatwala Bungereza. Kati kaako kakulemesezza empapula. Asayira mu kanso di. Wenjogerera your days are numbered mu Bungereza. Bannange. Baana mmwe tubasabira naye ate mukola birala. Tubasabira buwangaazi obulamu obuteeka ku risiki. Tubasabira kuyitamu mufune empapula ng'odda mu kwendeguza nga baakulangirira mu basiyazi. Oyinza okutubuulira olubuto wafuna lwa Maama Maria. Mukazi muno yatukuwa atya olubuto olwo? Kubanga agamba wanaŋŋamba nti abasajja ne bwe basimbya layini awo abaali ku kampu toyinza kwawula mu taata wa lubuto. Akasagazi bannyinaze era ngenda kubuuza omusawo omukugu abampere ku ddagala ly'akasagazi kubanga bangi kabalemesezza ekiddako. Ago ge gali e Bungereza awo era essaawa yonna bwe mulaba ku mwannyinange wano temukuba temumujjukiza bya busiyazi ebintu byamusobako. Ayagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mwetaagibwa mirimu gya woteeri mugenda kukola mu KFC Dubai. Salary $1,600,000 bakuliisa bakusuza bakujjanjaba. Bakirine Saudi Arabia ne Dubai ku bisaye by'ennyonyi emizikiti gya gavumenti amasomero ga gavumenti n'amalwalire $1,400,000 bakusuza bakuliisa bakujjanjaba. Ka input ka kuteeseganya kubanga babeetaaga mu bungi. Nkoonaako ku noti 767 nkaaga 21 51 oba noti 746 52 44 18. Calvin Kayanja ogenda kuba omufuna butereevu.